Isimu alina bwino ali singo anko isimu musajjawo ali kuchikati anko sipapa ali mukomera ne record era butida abana bamanyidde omugagga wange anko isimu sipapa yakuze Uganda wakomanga gwe mwogezi ali mukomera wallahi muganda wange oyo nsaba bamutene ekyamukwasizza nange ekyakikola ki yagenda erina nyo obulikodi era bubbibbi bakabbe ne katuula mu mmotoka ye ne bajja ne babasangamu bagasanze ku hotel mashindi mbu ne babajjawo kyenjagala okumanya lwaki omuntu bamusanga kuba tubadde tumanyi nsonga za kafyu ne bamusanze baŋŋambye nakubye ku masimu kuba sipapa kyali wange sisa muvaamu sipapa yeeyisa bulungi saagala mmanya wajajja ssente babiki naye manyi sipapa yali ampisizaako era ampisa buki bulungi n'abantu bangi bazaakola ki ayisa obulungi naye gavumenti ziri fesiresi okiwulira we bakuwaamu amaanyi togayitiriza kakati sipapa baŋŋambye mbu bamuvunaana amasasi ge yakuba awo mu kampeyini ekamwokya n'ate sipapa si ye yakuba abasirikale be baabamuwa okitegeera naye obagavani nga kiddayo ku disipulini nze ntambuza bigere neŋŋenda ebusaabala neŋŋenda ku biiki ya Bobi Wine ne bansavinga chipusi za babi nojje kamocha ku people power offices no itawo nempitawo bigere nogende magere nengende magere because ngojjawo biri ebya campaign wala bintu bingi byenjogerako ebitaina campaign sites ndi muntu nali bampita dda bampe mundu n'abasirikale bampa ne baluwa ngende kapeeka je bakolera shooting ki training nengamba wayo lusi nyiga akantu kanako kalabanga akatono omuntu akunyiza nga wakajjayo ki da akesonyi yakola ki asinga nenkesonyi wekyejagala ogamba sipapa kiri bwe kiti bw'onoovayo kubanze enkubidde buli munene naye baŋŋamba ekintu kimu isima ensonga za sipapa zikole ki zeesonyiwe kansuubire tebagenda holdinga long incommunicado era oba oyina balooya bakutwale muki mu kooti polisi mbasaba ennaku zaweddeyo ezikirizibwa oba looya waleeta habeas corpus bamuproducing tutegeere ekyamukoze eki kuba alina omukyala alina abaana n'abantu bokukola ki bokulabirya ate sipapa waffe tulina okumumbamu waffe ffe abali mu gavumenti tubadde naye mu kalulu temumihumiliatinga kweyo ki level we mutu mumala ne tumala okubayisaamu ate ne mumala ne mutukabakaba simanyi abantu banawoga isima olaba wali wepanga kati okitegedde mutuyise ngaaba mmwe bw'ogamba nti nokubya amasimu ne bagamba nti no gaali masasi record era bamukwatira ki kuba yate n'abasisinkana na sipapa ndowooza bakubanga ne bulaka kwali kyali wange ne bulaka naye kwali babakutte bonna okitegeera ne babalya naye nze nakubya amasimu awekira mukazi wawo mumanya akulirawo naye yaŋŋambye isima twagendawo ne kasuku ogameze ensonga muzireke kiri verelaikire nti sipapa polisi si ye mukutte kiri laikire nti security organs endala iso CMI jati okitegeera nga bebamuyinamu obuki obuzibu olinajja n'amuteeka ekira nga n'abapoliisi benyu tebalina ki explanation yakuwa kuba basibe bamukola ki bamuleeta naye nze nsaba nti ennaku ziyise bamuproducing abantu be bakole ki bategeere ki ekikola ki kidda ku ssaawa za kafyu na lockdown ayina ekyo ekikyalo ekito okujjawo nga mwagala Shamira